amanya gange bampita mukujja wa BTFM program sisimuka wano mundobe so wangambye nkukubireko bana nkunja nange je baliko kale akati nange muganda wange niwera banna gambye nkubireko nange nina mukyala wange bamuyitani mukyala wange namuyitani nambalirwa naye munange mukwano gwalaga nti mukwano gwe wamuyita Adamu omuvubuka mukwano gwa mukyala wo mukwano gwa mukyala wange naye kati engeri gyebiyisaamu engeri gyebiyitaire byabwe kugamba nimutegeera ngaolumu mbuusabuusaamu nengamba basikitegeera ddala wabula gemazima ajja n'amukima kugamba n'alaga kanenzeko wano eno mukwano gwange kugamba alaga nenzeko wano ne mukwano gwange naye nga kitono nnyo kugamba nebano wakiki kye baliko naye nga alaga tugenzeko wano wasenga babiri naye ng'olabye munnange yandaga nti ba Buganda Adamu ne mukyala wo yandaga bo bandaga nti wa Luganda tegeera kakati onaayogerako naye wabula bannange tumanyi kubanga yantama ebintu byabisibitegeera nganze omusajja omanyi abasajja betwanga okoliyo kikinga kale beerako ku ssimu tokaako naye enkoko otagiwulira eyo ng'ekookolima kale beerako BTFM ekiyita buli ky'omuziki kale sirika tumale okulaba naye enkoko ng'ekookolima eyayika yayidi eyo ewadamu Hello, baby. Hello. How are you? I'm fine. How are you? Who is this? Olirudawa. Who is this? Nambalirwa lwaki weeraga? Weeraga? Ate how? Ate kotombuuza gwani kyogamba tomanyi. Okubidde ku landline. Ombuuza simanyi tukyati biki Gia mutandikira eddoboozi nga siritegeera landline eteeza how gaina nkino nkungi yankubidde nga kisa landline. Kati tekikuyombye ekyo bw'oba wampa kiyomba kwesi njogera bubi kuba sigenda keera ku makyamyozi we ndi mukazi mubi. Wange ng'oyogera bubi obubi tewabwogera ndi mukazi muganda so nambalirwa Wange kiki bebi gyendi ogamba oti ne mwana gwe n'ompa essimu bwe nkuba essimu tokwata. Ani ono? Nze Adamu. Tokaba nange nkubuulireko nti ng'essimu sigimanyira mba sirina mboozi zizigatta sirina gangani gakola ki gambuuza bingi ogamba otya? Gyendi tusisinkanye yo nakubidde eno zange olibize olwayi ye wange yo nakubidde eno zange oli bize twala eri lwaki wagambye nti ndi bize anti wangambye sirina kuwa ku butunda onyweko nekugabaddamu onkubire tewankubidde kati okola ki? Nakyayi kyayi omukeera era mukeera bagumya ssaawa 5 oyo gwe bataakidde olinaani gumya ssaawa 11 ow'ewaka waali ndiwo n'abaana bange ow'ewaka aliwa nagyali naye lwe naamukwatako njomukuba eŋŋoomi ozo bajja okuba eŋŋoomi kirabika kyekiriwo gwe sibitegere ebiriwo ennaku zino simanyi akimanyi nti tweyagala kiri yatandise nkubuuzizza akimanyi eki nti tweyagala amanyi mwanyinazi ate mwanyinazi wabeerawo ki mwanyinazi wabeerawo ki amanyi ndi muganda we naye mukazi mulimba bannange
kati olwo wamugamba ono muganda wange olw'okuba kiki of course kakatira awo lusayinza owulira nga mwanyoka abeera mwanyoka bwali kigwamu nti tetuli ba Luganda ngaatya atya ayinza otusanga Samuel nga waliwo n'atumanyi n'ayogera nti abo si ba Luganda ali mufu nnyo kakati twerabyeko ddi gwe nagamba ompe ku ssente n'ogaana naye gwe nasirika gwe oli mukulu ekimala twerabyeko ddi yangu wakundabeko ewaka naye bannange omusajja bw'ansangawo mugambe ntya twale tulimutanguka n'oyingira eri ewu jangu ewange ntambula nti kwono covid tumulinda awone onajja nja kugenga covid yawedde ate oba ojja kusula tojja kugenda tosesa naawe ate ennaku ezi 2 tombuulira bya musajja oba nze siri musajja tambulira otogera nti byalaali byalaali lwaki okubisiza seme gikubisizza njagala kukubisa eno otyasi omusajja bw'agiraba mwankubisizza eyange naye bw'ali bigwamu ajja kugoba mu bufumbo naye bali kumbuuzaako naye nemeteza okubuuza ebyenkubuuza tojje waka kweyogeza tojje waka waliyo ki obuliri teganze nsiba ku ttaka oba tokyajjukirayo okyajjukirayo ewange nsigendangako kyokka nawe sigendangako wandagirirayo obulagirizi kyokka nawe biveeko ebyo okyajjukirayo sigendangako wandagirirayo obulagirizi tewajja n'osulayo ebyali birooto kirabika okakasa byali birooto era okyaloota kati kirabika yangu ndabe wane waka tosijja wuwo nkugambye covid bwaggwa tujja kweraba nja kugenga covid yawedde kale bye kale bali kumbuzaako tuli kuki wano badde nkyagala okusokonkola ffene naye neŋŋamba kansooke nkomaawo obadde akyayagala okola ki okusokonkola kubanga omuntu abuuziza nti wasenguka wano notta mu nyumbayo eri gye mugambe nadda eri kati ate gye nadda gyatamanyi kitegeeza wano amanyiwo naye yabuuziza wasenguka nanti kati gwani Adamu bakazi twebereremu nammwe tomala gayogera bitakwatagana nga tomanyi kyali goyogera bagayo gwayogera tamumanyi ati ono Adamu